Egali nga yache. Che. Akola chi. Kabla kuchera togenda kumanyira. Tosobola kuleka kisirani ekyo ngani kumanyira mazima cyane. Katugolo olugongo akamanyira kalujjudde. Ndakutunga tere. Kakana ogende weso nje bacho ogenda genda basambe malota blogenda bashitegere nti otegede era obalabi tolwana Quella fresco come scaldo come una cinquanta. Oggi Munango mani oyinza okugamba ati kakati wampa buskali tini bichirichi olina munango okwegerera kyokola ki saagala oddeyo otandika okugamba ati munaye nagenda eyo bampisanga mukozi awo kwegatuyambagana okitegeera Olese bali batya? Bali bulungi. Bana mukojja ali atya? Akyanywa akantu ke nga bulijjo. Muwala era nga bamanyi tebaawukana. Bana yakanywanga n'atuyiribya.
ukimide mwanyina z'amazzi biki n'ogamba bannaye jangu nsabingira n'ogamba nti bannaye tukimye amazzi naye ng'ayagala oba tanka mugijjuza oba mukole mutya yakanywanga n'atumba nkoze birimo namukimye mazzi n'ogamba bannaye kojja oyagala tujjuze tanka yazanyo muwala naye banaye n'ova mu kyalo n'otogambako nti noba kundeetereko wadde kandiizi muwala taata yaŋŋambye kiro yakomyewo kiro n'aŋŋamba nti ate kati ngenda kujja n'okutandika okukola nkitegeera nabadde ngamba nti oba ayinza na transport kumunywa buno yo iti omaliriza kati ndowooza ne bwofumako wabweru n'olambulalambulako nolaba ogenda okikwasaganya Mami, anti omupya gwe waleese kansulireyo anaaba fine. ayinza okuba omulungi kubanga oyo wa luganda lwange munnange osinga okukozesa abantu b'otamanyi okozesa abooluganda bo bali n'obakubba tolina wobatandikira banoonya naye oyo mwana wa kojja wange yennyini Mami, kati anaasobola okwerambuza ebinabyo tamanyi gye biri kati obadde ogamba oti kange ndi mulambuzeeko Linda, engatto zange nazitadde wano tabanga nnoona nzina kamanyiro anti gwe anti yoba aliwa anti gwe anti gwe anti naye otegeere oba tetegeere bwoba babangeza engatto zebadde zikutuuka aya kale yangu yogijjayo ate guno gube gwe gusose nga gwe gusembye tuddamu kwambala ngatto zange mukawuzi wano wanaasoboka wagobe wakamenda nayo natidde mugiya alegudde engatto zange zonna akubyemu nsanza akubyamu embaligaze naye Tracy oyo nno munnange abeera jjajjaawo ayinza okuba abadde tategedde musonyiwe nga tategedde ati omuntu otambula otyamu nga toze na sandols muno mukwate bulungi singa munnange anaagenda tewali gye tugenda kujja mukozi wano ogenda kubeerawo wekka nze sikyasobola byakufumba ebyo byakwetala kati bwetunamuyisa obubi naye ng'agenda Tracy oyo tetulina mukuyisa bubi nze sigenda kufumbira nogenda kubeerawo wekka
sigenda kufumba omanyi mbeera bizi kati ate n'oyo ogamba omukyayi ogenda kukola oti nabadde talaba mbune engatto ntono mwateekera badde tawulira nti ekigere kinene nte obugatto obutono engatto zange zireegudde ate nzikyaye sigala nakuddamu zambaka nensula ne mukasasiro Tracy engatto tozisuula nze kabisulewo engatto nabisula bino engatto bigamu Uvawe Nveeyo. Oli wakuno nga sikumanyi nnyo kuno. Ndi wakuno. Abagagga bakuno bono bamanyi. No. Tegedde totumanyi kuba singa wadde otumanyi. Kimanyi bwe nkuyimiriza tewandibadde na Smile gyondaze yandibadde esinga kaawo. Tegedde ndi tontegedde. Oli otya? Gyendi. Kati azini osoma oli mufumbo oli biki? No, siri mufumbo. Sisoma nakamaliriza mabega kaawo soma. Wow, wamaze okusoma? Yeah. That is nice. Kijja kunkolera. Ate kati ate kyo kirungi nnyo kubanga wamaze okusoma. Kiza kati onoonya mirimu. Oba oyina? Si. Tonnafuna? Nolabika bulungi. Bana gejo nyumiddemu. Simanyi. Mwe kati ngafa balina ku ssente. Tosaa kubeera mu kunyumiza mbooti. Mbadde nsaba oba osobola okumpa ku time nekutwala nitunyumyako tugenda kewaka. Mbadde nkulabanga ddeno. Amazima gali nti gye mbadde nzira naye obulungi bwo busaliza mu lugendo lwange. Sisobola kuliko otambule bwotyo. Ekyamazima alabika bulungi. Ali mulungi. Si kibi. Naye mbadde nina appointment. Ninako wengendako ku by'omulimu nnoonya mulimu so bampise. Ngendeko ku interview nina byengenda maliriza. Omwana bulungi okyatambula mu kasano n'onywa omulimu. Lwaki mutumala mwanyisa? Lwaki mutumala mwanyisa? Kyogenda onnoonya mpaka sanga nkirina. Ndagala tomanya gyasiima. Olabanga tekikoleyo gyatambula. Nekakasa tokyali mu leve nenya mirimu. Onakubanga gwe bosi, onakubanga weekuzisa. Olabika bulungi. Notula mu bizinesi yo n'ogaziwa. Kirabe. Munawe osaba omulimu. Bambi mpa obudde. Tugende tulabe. Bolabanga tebikola. Ojja bireka. Wala bikola. Tubeere ffenna. Nsinda buzibu. Naye ng'olabika bulungi. Olaba toyina ssente ng'osobola okulabika bw'oti. Kati onabanga alina ku ssente. Onalabika otya. Yanyi abantu abampi oli mumpye. Twesana tukiraba. Mbadde nsaba omperekereko wali. Tofaayo. Igo Sekamu no gyonyigamu zine bintama. Sekamu. Kaino bunyo obulungi. Tango mperekereko. Musoka, yes, my home. Wow. Choka mwana wera weka. Tola gwe. Notandise nkyalo sagala bya kyalo. Choka mwana onobera weka. Anage. Nga walungi. Tola gwe jawe ekyalo. Mwa kunyumidde. Kati mbadde gamba waka. Twalabika bubi. Twalabika bubi. Osobola kubeerawo.
Yeah. Okay, so okay, wali fine twaina buzibu. Ate nga oli cool. Mbita. Wanyilirwa ina ne firiti. Byonna webi buli kimu ekyokumanya nti ekyosobola okukozesa weeki. Osimyewo. Yeah. Osobola okubeerawo. Yeah. Onaasobola? Yeah. Okay, kwakati nze tesobola kubeera nga sikyadde wammwe. Mba neetaaga mmali kukyala wammwe. Onyanjuleyo wategere nti nze mbeera naawe nga nkyadde. Nonyanjulayo bulungi mutongole. Tutuuka tubeera wano sinza kuleeta wano tubeera wano nga sikyadde. Sente weziri ki ekiyinza okulemesa? Tewali. Ya kati simanyi bananzikiriza. Tebasaakugana kasita nze nkukkiriza. So kati kyekyo tujja kumala kukyalayo tujja ono omutongole wano obeerewo twalina buzibu bina bya mirimu ebino biki bino nabyalayisi nnyo bijja kukulaza amaaso tolina kwambala bintu bino ngenda kuwa sente ogula ebintu ebituufu ebiri mu kilaasi yo ntandika obalansinga ekilaasi si buli kimu omwana ajja kujja abisuula ebyo bijja kukulaza kansa w'amaaso si birungi ndakwa sente okimu omuntu ekitereeza nosaba omulimu simanyi otambule obwoya bukugwe ku ntumbwe kati akumulako nakulabye dda it's okay leno togiremeramu manye kati buli kimu kyolaba kipya naye nga okyalaba ebipya bingi anyway kati ndoza akumulako. Okay, it's okay. Genda waliwo bathroom nabeko. Tulabate oddeeka bukyali. Oyina n'amazzi muno nnyo. Abo kimu kiri. Uno oyingira ono n'okuva mu wiiki ejja. Tomperikira. Kenga nawe. Kati kogenda okole fujja. Yangu ogwe n'okuddayo ewaka. Tata Nansi. Sayinza okulaba. Kale munna. Ogamba otya eno? Gyendi naye siri bulungi. Ate ogubadde. Bannange. Oba nkiyita ekizibu oba ki? Olaba, ate njagala kutumako wa chairman. Ekituufu simanyi chairman kikyaliko. Omanyi omusajja ne w'omukubira essimu kati n'omugamba munnange madde nkwagala ojje. Okimanyi nti kati akugamba soko ninde. Oba abeera bize ng'alina ebimukutte. Olowooza kubeera bize? Sikisuubira kubanga waliwo obeeraawo ekituufu nga owulira akaana kanino owulira kasamba kayoya kyeya n'omukubira essimu n'agaana okujja. Kakati totumye weesitukidde ngenda gendayo mugambe ndabe nga ajja. Eba onkoledde ekyamakulu ekyo. Totumye weesitukidde ngenda gendayo mugambe. Kale bye. Naye ekituufu omusajja ono ne watuukira okwendera mu nsiko kitegeeza nze musobya kuba kati ne bwenjogera ki ne w'omukubira akasimu n'omugamba nti munnange bebi akuyoya takyasobola kudduka nga luli bwe yaddukanga. Kituufu kirabika bye nakola byenkoze bibadde bingi ne byenkoze emabega. Omusajja neewala bwewazi. Naye omusajja ono ne waayendera mu nsiko n'aganza abawala mu nsiko. Ekituufu kitegeeza nze mukyamu. Ndi musobya nnyo kuba omusajja si bw'atyo bwe yali.
naye olw'ebikolwa byange kati laba omusajja kyafuuse. Omusajja luli nalinga muyita ng'olumuyise bwe bati ngadduka misinde, naye kati essaawa eno newe mukubira akasimu asooka mmaliriza byakola. Wannimba wano ku Sande nti ogenda kujja ne nkulinda n'otajja. Ku Sande waliwo ensonga ezanziyiza okujja. Kwolwo baali bamalayo ssente za male ez'ettaka lyabwe lye baatunda ne zisobola kujja. Olunaku lwonna twasiiba mu nsonga ezo. Abalaba amuwa akasente akawera. Nze kasita bampaako pasenti wange 10%. Nenvaayo naye kumpi n'enju bange egudde. Ensonga lwaki saalabikako eno. Okay. Ndowooza kati ogenda kusigala togenda genda. Lwali kati ngenda era nkyalina ensonga nyingi n'olwaleero waliwo n'omusango gwe ngwendamu kati. Kati era kyenkana tuze. Kati onoonya ki ng'ogenda? Kisinze okundeeta waliwo ssente zeekuleetedde ku nsonga gye twayogerako, kubanga era njagala okolewo enteekateeka okubeera ng'oterekayo ku ssente okusinziira ku mbeera y'okuzaala mu maaso awo. Kale. Kakati ndikuwayo ssente zino. Ejja kuzisaako otereke olw'ensonga eyo. Kakati nno ndi ku bwangu era sigenda kutuula nnyo nga bekugambye ŋŋenda era kati baniize. Naye embeera toli mu mbeera ya bulijjo. Just improve. Ndaba oli nga alimu empewo olinga alimu ekisujja. Kale kaŋŋende. Mali bamumazeeyo ssente. Ngenda kukola nti okulyako ezo ssente akasajja nga nakayisa bubi. Naye gwe omuntu n'akuyita ng'osirise busirisi. Mbale naka vidiyo wano kendaba ekantute ebiro. Kali kakamaanyi. Osibye temu. Tuli wattu. Mugamba oti. Obulamu. Obulamu bulungi. Poze mweyo. Kyeyamani yakitukoledde. Wakirabye? Wali watya? Walungi tewalina tabu. Ekyo kirungi. Kogwe kusiba eno leero kwekere ddala ddala. Naye nja kujja enkya naye leero ng'ekambireko. Anti kati omanyi Kyeyamani oyo kati nze muddako gwa mukaaga muganda waffe. Ye muganda wange. Nga mukulu nnyo bannange. Singa kati. Neno naye. Yeetaaga okwogerera nti mukulu ate nga nze balwawo n'okunzaala. Naye Kyeyanga mukulu. Naye ati kakati mula kale obanga oli mukulu aye omuddako gwa mukaaga. Naawe bwe kato kisusa ndi mukulu bitya ebyo. Asinza akuze nnyo ndi mukulu nnyo. Kati teera teetaaga kwenyonyolako mbuno mukulu. Owedde luyabo mutunulako omulaba nti mukulu. Nange Kyeyanno naye. Kyatuyambye nnyo. Najja kuteeka eno kati kimu nagambye togenda. Nosaba kati bino byawedde obulungi. Naye wadde mu bitebwe yadagamba kiruna kimu. Yedde. Era kati nze mbadde nze nako waliwo kantu. Tewali. Waddewo. Kiki? Just bakasusuko. Hadi nabanga nti bakabadde ki. Ena walungi wanosukka. Bwe kakati madde ngama mayi muntu okuba ofuna ekintu kyonna kyowangule kale kyobuwanguze. Obosa no celebrating mu katono.
yakati ne madenze anda chichikwe celebrating muko kwagamba tebya tonkwata kuwabula tebyakumalidde ebyali mukutu kati yagala neno kale bifuke bya ratres yo nebimanyi bintu byaffe byakyamasiya ebilavu bagitembe yaba tubalinga gundi gabanga amatoke bintu byaffe byakyamasiya tugakobe yaffe kababiri tonkwatako nakuganya okunkwatako gwe Emiri ngolinga ngoba kiki ekikuleetera okulowooza nti nkwagala era nkugoba oli serious mukwano biri byatuuseewo nga sibyagala era sikwagala Emiri yenze mulamu nkimanyi mmale yensonga lwaki nkugamba nti lekerawo ebyekisiru eyo nosonsiwa ogw'oŋŋamba ate bina makulu biti tetwezira soka oleke kyekikuleesa okujja wanene okuŋŋamba nze yabadde naawe ekiro anti mukwano bw'oba bye bibadde bikuleesa okuŋŋamba tambula onviiri Emiri nkwagala onsanze mirembe gyange nkwagala ebya tonvevengerako tambula ogende nze sikwagala Emiri bera serious n'omutunuulira nno mukwano nze sikwagala tambula ogende odabatesa ababiri kati awo ne tuba nga twagalanye already nviira Emiri wantulekana nnyo tugende mu nju ogambye eki tunkwatako oli serious tugende mu nyumba tukoleyo ki anti tutese ngo tulina otambuza nviira genda Emiri nviira kwetaaga nze sikwetaaga mukwano siina kyenkwagaza tambula ogende yenze yenkimanyi tambula onviire Emiri ngo nkugoba serious genda oganye nenga kikenyisho kiki ekikuze ku bwongo awe Emiri mpuliriza oganye tonkwatako nkuwuliriza naye tonkwatako tambula oti sigena kukiriza ebyo byakisiru byo byongamba yitawo kale kyekitugana okwagalana Emiri oganye kiki ekitugana okwagalana anti ze sikwagala tambula ogende manyi ebyalavu bikula bikikula ejakula gwekyeweyo kyekake kati twagalane bino nga tekikuliiko nnyo kale kati woba oganye nze tonkwata kyokka ateekalira natambula ngaakulumya Emiri sijja nakayisa bubi naye enteeko ziryako oba baaba amanyi ate ekirungi yena nyine lubuto omutuufu nina okuziryako male yeetaaga kuyiiyiza naye ate n'omusajja ono male amanyiira bumanyiizi ekituufu nina okukola ekisoboka male ono alabirira omwana ono gwe nnyina mu lubuto kuba ekituufu omwana wa male duli nali musonyiwa lwa nsonga yali mwavu oli omwavu asembayo nga kituufu tasobola labirira omwana ono gwe nnyina mu lubuto naye engeri gye kiri nti kati alina ssente kitegeeza alina okutwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja male ekituufu kirina okukolebwa ojja labirira omwana ono kuba gwe taata we olwaki ombonyangu nsiimuula wano otagaza eri agagereko galeeta ogalingisaawo gwe bisiimule kati ogenda bisiimuula nkwagala wano towulira yitawo kwagala